balamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, palira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Aba Algeria basobodde okulwanyisa obuvuyo n'obutabanguko mu kitundu ekizingiddwako ebikolwa eby'obutujju n'entalo, naye amafuta okukka ebbeeyi mu katale k'ensi yonna n'omukulembeze wa Algeria okuba omugonvu bireeza emitawaana. Obwegugungo obwali mu mambuka ga Ssemazinga Africa obwamamulako abakulembeze ng'owa Egypt, owa Somalia n'owa Libya bwawaliriza Algeria okwongera emisaala gy'abasirikale bonna n'abapoliisi. Naye bannabyabufuzi balabwanga abakenuzi ab'ebbaluwa abeekalakasi n'abavuganya gavumenti kwe kwekyawa. Mu kaseera kano Pulezidenti Bouteflika tamanyiddwako mayitire, tewali kimwogerwako yadde ne mawulire. Kati aba Algeria amawulire bafuna gakuteebereza ku Pulezidenti Bouteflika ali mu kagaali k'abalema okuva bwe bamulayiza. Mu maserengete ga Algeria beekalakasa olw'abagwira abasima amafuta nga bagamba obugagga bw'amafuta buggwera mu nsawo z'abamutakkuta. Algeria yeewala obutabanguko obwali mu nsi z'Abawarabu, naye kati okwekalakasa kusensedde paka mu kibuga ekikulu. Obutitimbi bwa ddoola obwava mu mafuta buleeseewo enkulaakulana era bannansi basobodde okufuna ebikozesebwa ku muwendo omutono ddala. Naye emiwendo gy'amafuta egigudde mu nsi yonna gyandireeta obuzibu mu by'embalirira ya Algeria. Enkola yaabwe ebadde eyamba okutetenkanya nga bongeza bannansi ebisaala okusobola okubakkakkanya. Ebbula ly'amazzi lireeta obuzibu okuva Lagos paka mu kibuga kya Mexico ekifuuse ekizibu ky'ebibuga gaggadde mu kyasa kino. Naye obukadde bw'abantu bweyibwa mu bibuga bulijjo nga banoonya obulamu obujja n'okutuukiriza ebirooto. Naye ekibuga okubeera ekinene tekitegeeza nti ebintu biri bulungi, nga mu nzigotta abantu mwe beeyongera obungi era enkulaakulana etaliiko kutetenkanya ereesewo obuzibu bungi nnyo mu bibuga byonna. Sao Paulo ky'ekibuga kitutunuulidde era obukadde 2 obw'abantu mwe busiisidde. Kati embeera mu kibuga kino erabika esaanuuse kubanga abagagga mu kibuga kino baliisa buti mu makkati g'obuvuyo n'abantu abali obubi. Naye buli muntu yafunye ekyekango nga kwotadde bannagagga. Gavumenti bwe yalangiridde ebbula ly'amazzi mu kibuga, abantu ne batandika okweterekera amazzi ag'okunywa nga kwotadde ag'akabuyonja wamu n'ag'okunaaba. Bannakibuga abamu batandise n'okwesimira enzizi ng'olwo mu kibuga taapu tezikyaleeta mazzi era kati omusujja gwa ddenge gweriisa nkuuli. Kati amazzi gakomyewo naye nga gakendeeredde ddala. Essomo lyetufuna nti omuntu alina okukyusa mu nkola ng'akekkereza buli ttondo ly'amazzi g'afuna kubanga amazzi bwe bulamu bwe gatali terikitambula. Obwakabaka kintu kya muwendo nnyo eri abantu. Omusasi waffe Ras Puli atuwa ebivudde mu obukama obw'ettoolo. Obukama bwa Tooro mbanyikibwa obukama bw'obusinge baitu nyuma haho habeiremu obutabanguko mu banyabuzaale obukama bwa Tooro. Abanyabuzaale mu bukama bwa Tooro nibamujunana omukama wabo Lukira Basajja oyo nyimba kabamba iguru Lukidyo wakana okunagiriza entegeka z'obukama bwa Tooro. Mulyawo akusinga muno kumujunana mwana wa Isento Mulangira David Kijana Ngoma namujunana habwokunagiriza entegeka z'obukama bwa Tooro n'okwiruka munonka atayineke kutuyamba akaikara Kampala n'okwikiriza nyina Best Kemigisha okutahira ensonga z'obukama bwa Tooro. Ekitabo kyoberagiro nikiha obusobozi abanyabuzaale n'abakulu b'ebika n'obutakora kurungi emirimu y'obukama bwa Tooro rundi kyokulwara bengi banyabuzaale n'abanyamakago bahakanize okwihaho omukama wabo owa Tooro. Kine kikwijja kubagasiza aha murundi guno isekatiwe Elizabeth Baga yachulire taine kyakubaza ebikurabangana mu nsonga zino z'omunda nibigamba nayende ensonga zino zitahibwemu ekitinisa President wa ihanga. Banyabuzaale bachwiremu okuteera akaruru okurora rundiki omukama wabwe Lukira Basajja oyo kabamba iguru Lukidyo wakana arasigaza entebe ye. Ntusaba zino ensonga zihwe kurungi hatabaire akanenangaino habwe ekitinisa ek'emyaka 18 ey'obukulu eby'obukama bwa Tooro tubendeza obusinge n'enkulakulana. Ninyowe owanyu Ras Puli okuruga NewzBeat. Webala nnyo Ras Puli ogatutuusaako. Omuwendo gw'abavuzi ba boda-boda guli emitwalo 40 wano mu Uganda ng'era gusingamu abavubuka abazi diguli ne zidipuloma. Naye ng'abatiini bano si be bannannyini zino boda-boda ng'era balabirira amaka gaabwe nga kwotadde emisoso eguyanja
nga tewali ke basigaza ebyokulinda kusasulwanga ku nkomerero ya wiiki mwene embeera tebasobola kwekulaakulanya naye waliyo kampuni ekozeewo ekipya tugende eddukanya emirimu mwene enkola ey'obuntu nga bayamba abavuzi ba boda-boda okufuuka bannyinizo era bano tebakyalinda bya musaala gwa wiiki nga bayita mwene enkola ya liizi tugende eyambye abavuzi ba boda-boda okukola bizinesi kasita babanga banaasobola okusasula looni mu myezi 18. To date, we have over 800 Boda riders that are paying their loans with Tugende. And we have over 200 Boda riders that have paid off their loans with Tugende and are now owners. Tugende tekola gwa kubawa looni zokka naye ekola n'ogw'okubatendeka okumala wiiki n'okubayigiriza enkwata y'abakasitoma n'okwekuuma ng'era bakozeewo boda-boda ez'ekikungu oba ziyite VIP fleet bano bambala vesti ya pink ng'era omusaabaze bamuwa elementi. Bizinesi zange zeyongerako olunaku okusinza zinali nkola nga sinawo kujoininga Tugende VIP kuba kati bakasitoma beyongerako olw'ensonga nti kati baneesiga. If we create more opportunities to more youths that are riding boda-boda, then we'll have better communities. Kati zino essaawa ssaanu siri muvuzi wa boda-boda kyokka naye kati ndi musajja munayo bizinesi. Gobera ngoma for the beat. Buli muvuzi wa boda-boda yeetaaga okumanya batugende bafune puroguramu era boda bazifune bazivuge era bejje mu bwavu nga be bannyinizo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze Survivor ne Ladies Like. gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma 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 goberera engoma